webale kubanga okyagoberera Red Zone TV bw'oba tonaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza nyongera okusaba nti kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel yaffe eno kwate kade akaka notification obeera nga tomissinga nsonga yonna anja kusooka obetondera tetusoose kukola live oba tetukuwadde live ku mawulire oba ku nsonga president z'abadde alambulula naye at least tabirabye ojja kujja obeere ng'obirabira wano ku mukutu gwo ogwa Red Zone TV. Nja kusaba oba tonaba kubanga osubscribinga kikole kansooke nkuwa ebigambo bya president atenzi je nkwongere wabula nja kusaba olaikinge kirira wansi awo olaba ekigalo okituwe ate oyambeko amawulire gano okubeera nga gatuuka awo wennyini nnyini wegateeka okubanga gatuuka. President bw'ati bw'agambye oluvannyuma lw'okubanga yazze mu makaage ayina ebigambo byayogedde eri bannamawulire biibino njagala obiwulire then oluvannyuma nzije ate mbeere nga nkwongerayo. Kwakoze bulungi nnyo munajjukira nti buli kitundu kitwekalakasa ne tusimbamu ebitooke ebisinga obungi babikoze nga bali ku pressure ate ebiraawe batanabakola bakuumawo na mundu kitegeeza nti nabo bajja kukolawo era basaba yonna gye muli temulekerawo ekyo kyabadde nga kyakulabirako buli we munyigirizibwa muba mulina obutali bumativu mwekalakaase mu ddembe mwekalakaase mu ngeri yonna gye musobola. Mulabye enguudo bazikoze era bwe munagenda amaaso nga mwekalakaasa nga buli awali ekinnya musimbawo ekitooke bajja kukolawo kubanga tebalina capacity ekuumawo olubeerera buli bavaawo nga musimbawo ekitooke bajja kukoowa bajje bakolewo ekyo nakyo kiggwe kuba twagala just kutereeza nsi yaffe. Okwekalakaasa ffe ng'aba NUP kyetugenda okuddako okudimandinga kyetugenda okuddamu okubanja be bantu baffe abaawambibwa. Tubabanja twagala abantu baffe omuli John Bosco Kibalama Kanata Muhammadi Damulira n'abalala tubagala era tugenda kunga bannayuganda okwekalakaasa mu ngeri yonna esoboka okutuddiza abantu baffe. Tugenda n'okwekalakaasa olw'abantu baffe abali mu makomera aba political prisoners ba Olivia Lutaya Bamachete Bakalanzi n'abalala abatalina musango. Museveni ali mukuta badifayira abakwata abaana ababbi ba ssente z'omusolo naye abantu baffe abatalina musango babasibye. Tetugenda kulekerawo okwekalakaasa. Batusomesa nti omuntu yenna bw'agezaako okukulemesa okuba n'eddembe lyo ekikola ky'olina okukola eky'obuzira kwe kumulaga nti osobola okubeera nalyo lwampaka. Tuvolaba bwe bansibidde wano natoloseewo mbalage nti neekalakaasa. Okutoloka kwange kyabadde kikolwa kya kwekalakaasa. Okulabikanga mu kibuga kyabadde kikolwa kya kwekalakaasa era tugenda mu maaso n'okwekalakaasa. Buli weenaafulumanga wano kijja kuba kikolwa kya kwekalakaasa. Tugendagenda maaso nga tulaga obutali bumativu kubanga tukikola mu ddembe. Tugenda maaso nga tubanja abantu baffe twagala tubafune era tugenda bafuna. Nammwe bannayuganda tubakunga buli omu okusala amagezi gonna era tugenda kwengejenga ne bannaffe aba forces of change abalala ne omulamu ogwo nagwo tuguteeke ku mwanjo ogw'okubanja abantu baffe. Njagala nabo bakulisaayo mu busibe kuba nategeezeddwa ti ne wa Dr. Besigye ne wa Lord Mayor abasirikale babajjeyo. Mpozi n'ensonga esembayo njagala ogatta eddoboozi lyange ku bannayuganda bonna okubagiza famire n'abenju n'emikwano gya Honorable Cecilia Ogwal maama waffe akabanga ke nali naye mu parliamenti yali mukulembeze ow'okulabirako ng'alinga maama waffe ng'atulungamya bulungi nnyo tujjamu misinga omukama omwoyo gwe ag'omuzikisa. Mwebale nnyo mwebali eddala bassebo ne bannyabo. Let's focus on the issues that we spoken this focus ku issues ayogedde naye ekikwoca ekibadde ki. Yes, ebyo bye bimu ku bigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu byagambye bannamawulire amakya g'olunaku olwaleero. Gwe abadde ku mikutu gyaffe egy'enjawulo nkakasa ng'obifunye live ate gwe atasobodde kubanga message ogifuna njagala ojje ogisange wano ku mukutu ogwa Red Zone TV. Bw'oba tonaba kubanga osubscribinga nyongera okukusaba kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe akikwateko osubscribinge ku channel eno okwate ne kade akaka notification ojja kuba tomissinga nsonga yonna. President nga we mumuwulidde abagambye nti teri kuzikiza. Kati okwekalakaasa okuwedde kubadde kwa bitooke kwa kusimba bitooke mu binnya ebisangibwa mu nguudo z'omu kibuga Kampala n'okwetolola eggwanga mu bitundu ebirala naye n'abategeeza nti kino tekigenda kukoma. Tuyina okuddamu okwekalakasa nga tubanja abantu baffe. So kati mmwe ba Red Zone members ba Red Zone family
ndowooza omulimu gwaffe mugumanyi. Kakati nno gwabadde agamba nti bye tukola ebyokubanja nti ate bigenda kukomaawo tebigenda tugattako. Kati ndowooza message ogiwulidde, tulina okusigala nga tubanja abantu baffe. Era wano nange wensinziro bakowoola mwenna buli amanyi nti Red Zone member, Red Zone family mugenda kubanga mukomawo tuddemu okubanga tubanja abantu baffe, twongereze ku mulanga gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu gwatukubidde nti era tukowodde tubeere nga twekalakasa mu ngeri gye tusobola. Kati obanga gwe tojja sobola kugenda ku kkubo kyekyo kye yabagamba ne ku by'okusimba ebitooke nti goyinza okuba tojja kusobola kugenda kusimba kitooke naye at least osobola okulaga obutali bumativu bwo mu mbeera yonna gy'osobola. So kati wano ku mukutu gwaffe gwa Red Zone TV programu yaffe eyo ndowooza essaawa yonna ejja kuba eddamu bulungi nnyo naye ng'ensonga zonna tugenda kuba nga tuzikutuusaako wano wennyini we tusinzira ate ne tuba nga tukutuusaako ebyo nnyini bye weetaaga okumanya. Kyova olaba nga nja kwongera okukusaba gwatanaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno bajja kukuleetera ka notification yawo nga kuliko all oselectinge all kitegeeza updates zonna ezinaaba zijja toyina kyogenda kubanga omisinga era ojja kubeera omu ku abo ababeera notified nga Red Zone TV eyina updates zonna zeerese. So kati ekyo kiba kitukakatako ffe ate mu ngeri y'emu bw'olayikinga oyambako information okutambula nebeera ng'etuuka ku buli munnayuganda yonna gy'awangaalira gy'asinzira okubanga ate naye gy'alabira ensonga awo buli kimu kibeere nga kikutuukako bulungi nnyo. President agambye kuno kubadde kwa kusimba bitooke nga tulaga butali bumativu na binnya biri mu nguudo za kibuga Kampala. Kati ate okwekalakasa okugenda okuddako tugenda kuba twetaaga John Bosco Kibalama, twetaaga John Damulira n'abantu abalala abaabuzibwawo. Era agambye ye buli wanaafuna omukisa ogufulumako ajja gukozesa era kugenda kuba kwekalakaasa. Kati gwe munnayuganda yonna gy'osinzira bino bye mbadde nga mubanja nti President Duumira yaduumira temwavaayo kati aduumidde omulundi ogwokubiri kubanja abantu baffe. So kati kitukakatako ffenna okubeera nga ate tujja tubeere nga ensonga naffe tuzigattako nga tugattako omulanga gwaffe ku mulanga gwa President nga tugattako eddoboozi lyaffe oba oliawo naffe tubeere nga tulina kye tugatta ku nkyukakyuka mu ggwanga Uganda. Red Zone TV kwoli bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole ensonga ate zibeere nga zikutuukako bulungi nnyo tewali kyogenda kumisinga gwe kasita oba nga weekutte ku mikutu gyaffe. Sisobodde kubawa live olw'ensonga ze sisobola kunnyonnyola naye nga waliwo ensonga ezibaddewo ezitulemesezza okukola live tujja zikuba tuzibannyonnyola omulundi omulala naye nga mbasuubiza nti ekyaffe mukimanyi bulungi nnyo ffe tuli bantu abaweereza amawulire agali esaaga essaawa eyo yennyini amawulire agatali ga makadde agatali ga kusudiya. Kyova olaba nga olwaleero live bweganye kitukoze bubi naye era tugambye katugirikodinge tujja gireeta at least tujjemu akatono. Robert Kyagulanyi Ssentamu kategeezezza bannayuganda ng'ayita mu bannamawulire ate abalina okuba nga bamulisa ensi biki ebigenda mu maaso. Ate naawe omuntu yonna gy'osinzira oba oli bweru wa ggwanga oba wa ate n'ensonga neeba nga naawe ekutuukako bulungi nnyo. Kakati mu ngeri y'emu nja kukusaba okkirize nyongere okujjukiza ku fanica gwe tukola. Bw'obanga weetaaga fanica omulungi mu ddiiro lyo nga weetaaga fanica ow'omulembe mu office yo mu ffumbiro lyo oba mu kisenge kyo ojja tutuukirirako ffe aba Haruna and Sons Interiors tusangibwa wano Ettula wennyini wano Kawempe wennyini ku kigende Ettula ate kilomita tewera kasita oba nga otuuse ku ewaali Harvest Company ojja kuba otutuuseeko ku ekyo ekikuba ekigende Ettula era ojja essimu yo okuba ennamba eyo gy'olaba 0753 16 tujja kuba tukwasaganyiza bulungi nnyo ensonga zibeere nga zikutuukako. Webale kubanga okyatambula naffe ngenda kubanga nkuwa byonna ebigenda okubanga bivaayo obeere ng'obifuna bulungi nnyo. Kyolina okukola kiri kimu kwekuumira ku mukutu guno ogwa Red Zone TV ensonga ate zibeere nga zikutambulira.